Valentine nabadde mbagambye jjo nti Valentine mu myaka gyedda eddi mubina oba mu mwaka gwa 469 eddi waliwo ebbula ery'okuzaala nga bw'olaba nti kati nuclear radiation infectinga Japan, infectinga Korea, infectinze amawanga mangi. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Weewaawo tukwebaza omulungi akyekumidde ku mukutu ogwa L40 Matayo Foundation ekitongole bwe kisinziira okukutuukako eyo munywanyi naawe gy'osinziira okuba ate ng'otugoberera. Yeebale abugjeeko eddiba olwaleero twebaza Katonda nti ffenna oba naawe kennyini andaba nti okyassa abaafunye ebizibu tusooka tubeetondereko mu ngeri eyo Mukama abagumye. Nammwe abaafunye essanyu olunaku olwayise oba olulala mwena nammwe tubasanyukirako. Amanya nze Vigeston M nga nsinziira wano Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex. Kasubi ku bitaala nno wootusanga ekkubo eryo erikkirira e Makerere. Nakugamba era bulijjo nkugamba nti okulaba Mwami Matayo gibeera emitwalo 10 ku nsonga ezimu oba endala mubimanyi byakola abasinga obungi, naye nga ne products endala wano ku kitongole weeziri. Era nga wola sirinzekka ndi naye ngenda kubuulira ekyatuuseewo ejjo. Ababaddewo ku live video mwagirabye naye ate abaakebedde ku YouTube mutusaasire bannaye. Ntera bakubira omulanga nti okulowa third nti abanaatuyambako ku channel support mutuyambeko, so video tetwasobodde giteekayo tubeetondera. Mwami Matayo sooka obuuze ku baatulaba. Muli mutya kansuubire muli bulungi naffe gye tuli mpolampala. Obudde bwo bwakukora Uganda tulina ogizimba, security bweba eri bulungi nga bagikwasaganya nga tewali butabangu kitegeeza tulina okukola, so mukomewo mukole. Naffe tuli mu kuyiriba, naffe tuli mu kuyiriba, so nolwekyo mbakubiriza mujje tuyiribe tukole. Okay, era nyongera okubaaniriza ne bana bakatwegattako wano ku TikTok nammwe twongera okubaaniririza ddala. Nafunyemu obuzibu awo biri twabikoze jjo naye ate kati ndowooza oba era tubiddemu buzzi kuba tetulina kyakukola. Kati olunaku z'omwezi nga 14 lwe lw'omukaaga luneeno we tuba tutandikira wennyini ku Valentine. Yesebo lunaku lw'abaagalana, naye ekibuuzo ekyabaddewo ejjo nti olunaku luneeno lulina ku abakazi balina okuweebwa oba kiri two-sided nti n'abasajja tulina okuweebwa ku birabo, kubanga abamu batandise n'okukola bu TikTok challenge mbusimanyanga ku lunaku lwa Valentine bagenda kwekweka oba Kyagulanyi gye yeekweka agenda kwekweka abakazi nga Kyagulanyi we yeekwese nga tebalabwako olunaku olwo. Ekisooka mu byonna ffe tuli Bafirika nga bwe nabadde mbanyonyoderwa kuba nti video yagyo yafunyemu obuzibu tetwasobodde gikozesa giteekayo, naye kyenyinza obagamba kiri bwe kiti nti ebintu nze nganze ebintu byenzize nga nsoma mu butonde, ebintu kabaka wange byatakkiririzaamu, president wange byatakkiririzaamu, basirina biwa attention eri awo. Lwaki? Nti ekisooka mu byonna sikikola nti bapulezidenti bange oba nti kabaka wa kalicha yange oba wa kalicha yange. Ate ekirala nti sisinzira ku nnono eri nti oba omukulu yayogera, wabula waliwo ebintu ebitali mu buwangwa bwaffe ng'abaddugavu. Valentine nabadde mbagambye jjo nti Valentine mu myaka gyedda eddi mubina oba mu mwaka gwa 469 eddi
waliwo ebbula ery'okuzaala nga bw'olaba nti kati nuclear radiation infectinga Japan, infectinga Korea, infectinze amawanga mangi abakyala okubanga tebakyazaala ne mu America era egenda tandika mu mwaka gujja. Kati abakyala bagendanga nga basinza mu zitempo nga basinza Valentino gwali musamba nga bw'olaba kiwanuka. Kati mu kumusinza tempo ezaaliwo mu biseera ebyo bwe bakwatiranga basalanga embwa ne basala n'embuzi ne bakwata omusaayi gwabwe ne bagusiiga gw'embwa n'embuzi ne babisiiga ku lubuto ne ku face ne ku ngoyi. Then ne ogenda wali ku kyaki n'ofukamira n'osaba nti njagala mwana oba njagala kyonna kyenjagala nga okisabira awo. Naye bwe bajjanga nga bakikola bagenda okikola nga batuuse mu time ey'okuzaala kwegamba nga season eyo okuva mu myaka gya 496 okutuuka 499 nga eweddewo oba nga season eyo y'okuinfectinga abakyala nga eweddewo nga nti kati tuli mu season ya njala kati egenda okugwa abakyala ne baddamu okuzaala kati bo ne batandika okukisinziza ddala ebiseera ebyo olunaku olwo okulu promotinga. Ebiseera ebyo omukyala teyasobolanga kufuna lubuto. Waliwo embeera eyo ng'abakyala tebafuna lubuto era ne mu future gye tulaga abakyala bwe tunatuuka mu 2030 waliwo obunyogovu obugenda okujja nga bweyambisa chakras zino nazitadde wano era nga nziteeka wano just nga ngezaako okubalaga n'akatabo kange nakamaliriza buli kimu nakitaddemu kyemujja okweyambisa by 2050. Sikole kino sakikoze nti nakoledde bantu bali mu maaso. Olaba kano akantu akali wano abasinga obungi abajjukira kabaka gye yali eno Namibia nataddeko ekigambo Namibia ndowooza mujja sobola obulungi okisoma. Namibia kiikyawo. Namibia wano waliwo ekitundu kirimu eka ziringa almost nga square kilometer nga 6 nga 6 naye ekitundu kino kirimu ebinnya biyitirivu byebikuliyetingawo byebyeyambisibwa oba layers neziri ku nsi kwezisinziira oba ebirungo ebiva mu waggulu okuka mu ttaka. Ekitundu kino kiri Namibia era kiri mu Africa. Byebimu kubiyambako weather ya Africa okubanga nungi. Chakras zino eziri wano ziri mu buli continent zino era nga bw'oziraba za njawulo buli chakra erina omugaso gwayo ate zino 7 ne mu mubiri gwo zirina zeziyambako oku upgradinga mind omuntu okubanga olowooza ebyekikulu okubanga olowooza okukola okuba n'obuvunaanyizibwa naye zino zonna zimodifyingira ku system entuufu ate olwo amagezi ne gabeerawo byonna zino chakra ziri mu mubiri. Osobola okubanga osobola okuzukusa omwoyo oba erisa ery'omukaaga okubanga sensa zonna zikola mu system y'omubiri. So abazungu bwe babitegeera bino ne babitukweka okutuleetera zi Valentine. Valentine si lunaku nti lwa Bwakatonda era ne Katonda n'ennaku ne bakatonda abazungu betukkiririzaamu baateekawo buteesi byabwe lwabaagalana. Olwo olunaku lwe bagamba nti lwabaagalana. Wano mu Africa abantu bangi abakoze ebintu ebyewuunyo kyova olaba nze ennaku zentera okulabawo wano ezaffe ezandibadde ng'ezaffe ez'abaddugavu zino nga bano abazira abaanunula eggwanga ba Museveni bwe bakuza ezaabwe tetuba celebratingira kyokka ate ez'abagwira ez'abazungu zo ne tuziwa attention nnyo okusinga ez'abaddugavu banaffe okitegeera. So nze nandigambye nti okukuza Valentine at least ogenda mu Liberation's Day oba mu Talesita n'ogula enkoko n'ogirya no celebrating n'amagye we gatandikira okuleeta wano ki emirembe. So dano okudda wano mu Valentine tu celebratingira misambwa gy'abali
mumukebere Valentino mu myaka gya AD 7 after death mu myaka gya 7 bina 996 basizanga emisaba abaroma abo baali abazungu olumusitire bonna baali barogo mutunule wali omukyala gwe bayita Hondi Janet okuva mu 1600 we batoleramu dates ziri 1556 okutuuka 1727 abarogo be baata mu Europe nga baleetawo eddiini baali 58,700 abarogo abasamize bali abakuryetingawo enzikiriza ne kati ze musinza nga zino zi Valentine emisamba gire gy'abazungu emikamba Valentine gyali misamba gy'abazungu era bye bimu mwe bajja n'ebitamuzi temba mutujjukira 25 kati bo amazaalibwa kiki kinaga nti bo bakwatanga ng'olunaku kati ng'olunaku wano lwa Africa nti MTN celebrating ne Airtel ne Bia ne company ngeze eza cement zona zibaako n'ennaku zaazo ze celebrating nti mu Uganda tumazeemu ebbanga bweriti eba business ne batuleetera promotion kati ne tugamba nti promotion ye Airtel gye tuba tukuza mu ggwanga lyonna oba mu East Africa yonna kati ne tugikuliriza n'etambula ensi yonna naye ne company endala nga gyeziri nga Airtel lwe celebrating oba MTN gye baalonda ng'ebunye ensi yonna kati ne tamuzi bwe baamukola baalondayo olunaku olwali ne bagamba nti tu celebrating olunaku lwa bia naye nga terulina namakulu nti just bia kunywa mwenge kwonoona abantu oba mwe muli okunywa enjaga mwe muli okulya amayirungi lwakuba amayirungi go tegalina buzibu kubanga go gazimba mubiri amayirungi go marara era go njaga kolera agundi yago kati ne tusinza ebintu ebitamiiza ne tubikuliriza ne tuleka ebikola ki ebigasa ne tulema okugamba nti olunaku lw'abakozi ffenna bannayuganda tuli bakozi eggwanga lyaffe tulizimba erituuseewa waggulu kati ne tudda ate mu zino ennaku ezoonoona ne mu Africa terwandibaddeyo Valentine tetwandigikozezza kyova olaba nabadde ndaba wano akatambi omuwala yakubye omuvubuka oluyi oli yabadde amuproposing kaba kukube munansonyiwa okwogera bwe ntyo naye wano Africa mususse n'akatijjo okucelebratinga ebintu ebitali byaffe ffe wano mu Africa teri muvubuka akwana muwala n'afukamira mu maaso g'abantu ng'omusajja yafukamira mukazi anti abadde amuproposing ebyo bya kizungu si byaffe amusaba bufumbo nkugamba ebyo bya kizungu si bya Africa muleke tubeere n'ebyaffe mu Africa mwakolanga muti Africa omukazi bw'asiima omusajja omukazi yalaga empisa kati ofukamira ki omusajja ofukamira ki ng'ate gwe ogenda oteeka mu sente omukazi yagenda okuliisa abaana basomedde ku zi international schools abaana basomyeko kati omukazi wano ne bw'aba queen nze kambagambe kino waliwo ebintu byenzize nga ndaba mu bantu olaba yonna banja muyigiddeko ebintu bingi naye abantu abasinga obungi basigala bamuvuma bakola ki naye ebintu bingi nabanja alina omusajja ate prime minister naye ne bwabeera ewuwe aba mukyala yadde asinga baawe ekitiibwa nabanja oyo omanyi ebiseera ebisinga obungi abantu abatulimu ffe bannayuganda kyetwasinga twakopa nnyo ebyabazungu ne tuleka ebyaffe kati ate mu kuleka ebyaffe ne twonooneka ate bubi nnyo ne tutalaba bantu ebintu byebakola bye twandibadde tubayigirako kwegamba twakoppa ebyabali ne tubibasinga n'obasinga kati kambateereko ka vidiyo kano akaliwa ndowooza nze nabadde n'endali naye bannayuganda mujja kunneetegerereza bulungi mumbuulire nalabye abawala abo nga bambadde zigomesi ne neebuuza muli bwe mubeera nga oli mwana wa bwala n'oyambala bwoti tokwanibwa ng'oyambadde gomasi ka vidiyo ako waliwo yakampeerezaako omukwano gwange ne ŋŋamba owaayi bannayuganda sigenda basubya
ngamba jaka bateerayo nabo bakole choice mu butufu bwobeera omwana ow'obuwala nga oyambadde buwooti kasoke nkabateere ku YouTube njaka bateera obeera omwana ow'obuwala n'oyambala buwooti ekikutuulamu abo abawala kyemutugamba nti abo bo tebalina basajja basobola bakwana weetuli bawala bajja ekifaananyi kya Africa balabika bulungi naye n'osanga omukazi nga kanoko sigenda nakabateerako omukyala nedowooza bano bande bagenze mu kwanjula anti bwegityo gino emikolo kyekiri kyenabadde ngambe nti juzi nasanga abatamiivu nga bagamba mu Buganda mu nsi yonna obwakabaka bwa Buganda bwe businga okuba obw'enjawulo ne mutunula negamba obutategeera bwe bumusumbuwa nagambye buli omu awaana kikye anti waliwo okuwaana ekikye kati kangambe kino nze nga ndaba abantu bagamba nti in reality bagamba nti bakooye gavumenti eriwo naye ate Museveni byakoze bingi in reality lwakuba bwe twogera amazima bagamba ayalidde yakoze eki nti amawanga bw'otunuulira amawanga gonna agalimu entalo notunula ne Museveni kyakoze wano notunulako Libya ava ku Libya Somalia Sudan buli kiro barwana baadde bakata abantu kasanvu almost naye wano tewaliiwo kwegamba ng'ogyeko ebyobufuzi president eggwanga alikumye bulungi era segate yali tewandibaddewo na muntu asobola dikuma nga waalikumye bw'otunuulira abaana bano kyekiri kyengambe nti abantu beeyita Abaganda naye tebatuukiriza simbolizi za Buganda tebatulaga bubonero oli agamba nti ndi Muganda nekikomaawo just ndowooza kyadda mu bigambo abantu bonna abedda abadugavu abakulu baabanga n'enyambala yaabwe ey'ekikulu tunuulira ffe twali Emisiri eyo oba sandigamba Emisiri mutunuulira Abachina enyambala gye bambalamu otunuulira Abawarabu gye bambalamu otunuulira Abakoleya mu butuufu bw'otunuulira abawala bano ne weebuuza Gomesi wano omwana bw'azambala ow'obuwala afa zimusiiwa lwaki muzambala ku mikorooka lwaki temuzambala kino kye nali mbagamba nti omuzungu bw'abeera e Bulaaya n'awulira nti ova mu Uganda ajja ng'asuubira nti mwena mwambala Gomesi bwe mutyo naye agenda otutuuka agenda otutuuka n'asanga ng'abakyala bambadde ng'ono munsonyi okuteekayo vidiyo eno naye ate ejja bbawo ekyokulabirako kati nga Matayo musanga ng'agamba nti omukyala nti olw'okuba nsinga emyaka nti muyite maama oba anti gundi naye ekintu ekyo kisibikikamu abaana b'ennaku zino ne babuuza twakopanya abazungu eriyo ebintu nga byo nga tebiriiko kugamba nti oba ki wabala tukopye nnyo tekinologi ne tusukka tukopye nnyo omuzungu kati bw'otunulira omukyala oyo omukulu alina abaana abazaala oba oliawo alina abaana bamuyita anti oba ssenga kati omwana wange mulaga nti amwanyinaze ng'ayambadde bw'atyo okitegeera nkiraba please abakyala mwambale Gomesi anti Gomesi esibikikamu abasajja nga basiiba mu kanzu abasajja nga basiiba mu masuuti Katikkiro wa Buganda nga basiiba mu suuti nga temusiiwa nga tayambala bino abasajja abakulu n'omusanga ali mu kino banaye muswala ebintu bino bye tusinza bye bisinza otusuula value n'osanga omukazi mbu naye alindiridde ekirabo kya Valentine era nga mukazi mukulu olunaku olwo luleetedde obufumbo bungi okusattulukuka abo tebaba bafumbo ng'ono teyaleese kirabo kya Valentine lwaki twantutte ku kyakala kati kankubuuza ekibuuzo bw'obeera n'omukazi kyateeka nti bw'oba omuwa omuweerako olwo olunaku nze nange mu 2024 ninawe nali nsula ninawe mbadde nsula wali ku apartment yange naye ekyasinga okunsesa omuvubuka yali alina omukazi n'agamba yali Desemba zituuka 21 n'agamba munaye leero kampuni tetusasudde batugaba bajja tuwanga 28 ng'omwezi guweddeko guweddeko kitegeeza wano Christmas talina ssente yali alinamu 3,000
n'agamba tetenkanyiza okwo emitwalo 3 atetenkanyiza okwo olwo talina ssente kubanga olwedde yali abanja ssente nyingi ate nga baali baguze n'ebintu awo bizinesi biki kugura mataka biki agamba mukazi we timunange sina ssente tebatusasudde nandibadde nsindikirako abazadde mu kyalo nabo ne balya kwa Christmas n'engeri gye tulinamu 3 tetenkanyiza okwo oguleko byogula bye tunaakozesa abazadde baweeyo 10 tenkanya 2 mukazi ng'atumbiira ngamba nze balina okwambala engoyi balina okukola ki mukazi ng'anoba yagenda nga 24 ze baamu okutetenkanyiza waka yakwata omwana n'azirinya mu transport n'agenda kati bwagenda omuvubuka batuuka 28 bamusasula yajjamu ebintu n'asenguka n'agenda n'ajjako n'amasimu kati yiriba n'omwana wo nti ebintu ebitasenze okubeera wano abakazi ne babawa privilege okubasusuta ebitategeerekeka butaba na mpisa butaba na bugumiikiriza omukazi yena nga tayagala kugumiikiriza eri omwami kwa wano tetukyawasa love tuwasa bukozi kugamba partnership naye abakazi bakyali mu mirembe giri emikadde buli kiseera ndi mu mbeja nze nabagamba mbu balina kuweebwa nsi kuno si buli muntu nti yatondebwa kuba bulungi ekyo kye batamanyi abantu abamu balina okustragolinga ate katonda n'atuterawo ne simboliza endala nti abalungi gye bali obeera mukazi bawo n'akuwaana naye ng'okimanyi waliwo akusinga obulungi kituufu so singa mwena mwali nga bwe mweteeka mu kategole nti mwenna mulina okuweebwa singa mwenna mufaanana ndoza nga mukyala wange singa mwena muli balungi nnyo okitegeera mwandibadde mwena nga muli bambejja mwandibadde mwena nga muzaalibwa emmengo oba ewaffe mu lubiri naye yensonga lwaki nti n'abalina ssente bazaala abaana ababi abaavu ne bazaala abaana nga batukula bwe bati kati nabadde ntunulira omuwala eyafudde ono tikitoka nga mulungi bitya naye ng'ewaabwe tewakyalikika okategeera kantu ako bakirabye so ffenna ku nsi kuno fe abafirika twatondebwa mu angles 2 omuzadde atoba kubonaabonera mwana we kuba obulungi n'omwana olina okutoba kiri must olina okutoba okubonaabonera muzaddewo okusasula byayiseemu okuba nga ndi muto nze kangambe kino nze nga mbeera n'emikwano gyange nga bw'abeerawo nga maama we tamuwulizaako bakitaawe nga teyeebaka akasente kakola at least maama we yakalya naye ng'agamba maama nguliraamu enkoko nguliraamu embuzi maama ne bwafuna ekizibu oba ne bwayoya akakoko yakalya kiki kye nali mbagamba juzi nabadde mbalaga wano kanziremu nkabateereyo munamawulire yabuuziza pasita n'amugamba singa nkwata sente nenziwa kateyamba olwo mbasisize kimo kya 10 wulire ebigambo pasita bye yazeemu ne munamawulire bye yamubuuziza omuntu wakwata ekimu ekye10 omugoberezibwa n'akiwa kateyamba oba omunaku atalina kyakulya aba tasasudde kimu kya 10 kati bw'obanga banka ekwadde looni n'ogamba nti sente zino banka mumpadde looni eno naye looni eno kange n'ennyama bali abaavu kati sente zino ziba za katonda ekyakatonda kiba kyakatonda si ekyakatonda ekyo wa katonda ekyensi n'okiweera ensi ffenna tetuli mu kifaananyi kya katonda ne bali tebaba bakatonda wali kati ate bali mulimu omuntu okuba nti olinamu ate tokwata kimu kya 10 n'okiwa bali kigeza nti tewajja kuba kanisa bali bajja okukola ki street zijja kubanga zirimu prosperous yamugambye nti oba amugambye nti okutwala ewabakateyamba si kirungi olina okutwala mu kyaki naye nze nabagamba nti kati bannayuganda ekigambo kye nabagamba ze essaawa kikole okukwata sente za valentine n'oziwa omuwala zisindikiremu maama wa ziryemu enkoko oba kitaawo okusinga ozisuula enkyaba ku kyawe lwaki nkugamba bwentyo nti ebizibu byetuze nga tuyitamu abaana ab'obuwala
mulimu abaana ab'obuwala kati nze bwe nalabye ng'oyo yafudde nalowoozeza nze nganze muli nti kyawadde nnyo abalade ekyokuyiga okuyiga naye okuyiga kuno tekugenda eri abazadde abaana ab'obuwala ekisooka mu byonna obeerawo n'opangisa ennyumba mu Kampala n'okubira kitaawo n'omusabayo emitwalo 10 okusasula renti n'agamba sirina n'okubira maamawo kusaawa eyo nga talina n'okubira omulenzi n'atuuka n'okusinga essimu ye oba okwewola asindikire gwe naye n'omala n'omulaga nti ogenda n'omulenzi omulala gw'otaasabye oba n'azikuwa n'ogenda n'omulala kyekiri kye nagamba nti ku nsi kuno teri muntu azaalibwa nga mubi ate abawala abo babeera naye ate ebikolwa ebitukolwako bye bitufuula ababi abawala abo babeera n'ow'enviiri simanya noono bwenkuula obukuusi kyekyo beeteeka mu sisitimu ey'omuzungu abaana ab'obuwala kati singa baalinga abafirika ab'edda omuwala ffe ewaffe tukimanyi nti okwambala empale oba malaaya nange wenakula oba weetadde mu kifaananyi kya naye kati wano bo baayaniriza kubanga nze nalabako pulezidenti wano nga aziyiza eri eddembe lye baali boogera ne baleekanira pulezidenti nti afuuse dikiteta biki n'abibalekera kyova olaba naye yali mugezi n'akivaako nakola ebirala kati bagamba nti yakivaako musinza okwonooneka kubanga buli kintu kye bagezaako ba gavumenti wano bwe baako ekyeziyiza bagamba eba eziyiza eddembe ly'abantu okitegeera ng'erina kyetangira kati ekintu kye yali yeegaana mu 2:5 mu kyama master blaster otunula kati abayimba bakunamye ennyambala mbi bayimba bwereere naye nga gavumenti yakigaanako dda okitegeera juzi wano nyimba gravity ne liripaze babadde bayimba bwe yavuddeyo nga babaweze ne bagamba mubalinyiridde eddembe ly'obuntu naye ngeri eddembe likola eri mu bazungu si wano mu Afirika okitegeera ebintu ebisinga obungi ffe Africa twatondebwa ng'abaana ab'obuwala oba ekitonde kiyitibwa ekikyala nga kirina emirimu gyakyo n'ekitonde ekisajja kirina emirimu gyakyo omukyala yenna olina okuba wa mpisa olina okuba wa buvunaanyizibwa kulabirira abaana omukyala tolina ku kyova olaba nze kitange yanyumizaaga obugero n'agamba omukyala bw'oba ng'olaba omuwala atuuse okufumbirwa kwaffe batuuzanga buli wiiki tulina okubuulirirwa ewaka ewaffe omuwala yenna olina kwegamba ne bw'obanga oli musiraamu oba tokkiririza mu ddiini y'oli at least olina okweteeka mu kintu kyonna ekireeta katonda sources omuwala empisa omuntu naye atakuzaala olina okumufukaamirira okumuwa ekitiibwa naye ate wekyatuuka ekyakireetera okyuka kyatuuka nga claimant change nti n'abantu be batugamba okuwa ekitiibwa bagambe munansonyiwa okulaga vidiyo eyo naye kanjiddemu nti bw'otunuulira omukyalo oyo we yali emyaka gyalimu ali myaka 4+ naye bw'otunuulira enyambala gyayambadde mu butuufu nga muganda wo nga omwana wo alina amuyita senga ng'olowooza kinaabulika kitya nga omwana we alabye senga wayambadde bwa mikwano gy'omwana wo gyo giba giraba gye bajaga anti wo malaaya era tebalimba kivura nze nali ngamba nti abantu kati we twatuuka era bunyolo ndowooza yabiraba dda bunyolo ewamwe bawa omuntu ekitiibwa ku ekyo kyali omuntu omukulu si birevu si myaka wabula obuvunaanyizibwa bwe bukufuula omukulu koobe muto kubanga ffenna tukikiriza nti emyoyo gyonna si gya leero n'omwana omuto asobola okuyiya ekintu omukulu kyafunamu oyogere ku kitiibwa nenjukira ono omuwala eyawangudde owa kansala gwe baalaze ku okitegeera kati oyo asaanira ekitiibwa ekyaba obuvunaanyizibwa bwagenda okufuna kyokka kandidenti musomi naye yeesimbyewo n'awangula yes
nti n'abasomesa be yagenda obakulembera. Lwaki? Nti obuvunaanyizibwa kyekyo kye nali mbagamba nti bapasita bo baakolanga amakyaki nga bateekamu baana baabwe bakazi baabwe, naye mu kusaba kwonna n'omulalu akusabira n'owona. Ebintu eby'obwakatonda n'omulalu akusabira n'owona. Kyova olaba bagamba nti omuzadde yenna bw'osanga omwana ng'agenda na mu kkubo ng'olina omutima omuzadde, osobola omugamba nti togendayo, motoka ejja kutomera. Naye atali muzadde yatunulira omwana ng'agenda kugwa wansi, si wange. Kati bye bintu ebyo ebibiri nti oli aba talina mutima gwa buzadde yadde muntu mukulu. So ebyo bunyoro ndowooza byalaba edda. So kati luno olunaku lwa Valentine teruli nayo mu Africa fere tetuteekeddwa na dduku. Abakazi tebalina kupeeka basajja baabwe wano mu Africa kubatwala ku deeti. Kati bwe banga tebakuwadde ogenda kufa. Ate ofa ki? Nze nandigambye nti ennaku ezo tunoonyeemu ennaku ze tuba tukuza wano mu Africa. Ennaku tunoonye mu bajjajjaffe abantu abaawambibwa mu biseera by'obuddu, abazungu be batta, ze tuba tucelebratinga mu Gwomukaaga. Bagenda kucelebratinga King Martin Luther. Ono eyafiirira eddembe erya Amerika. Sawa ya leero Trump lyalwanyisa abaddugavu. Martin Luther King yalwana tamanyi na ba Nelson Mandela. Tamanyi na ba Nelson Mandela, naye bw'omunyonyola abantu tebamutegera. Tugenda baterako video ze n'ebimu ku byakolera Africa, naye abazungu baamukuba amasasi ne bamutta. Abaddugavu abasinga obungi beeyagala, bakola buli kimu, n'ebyo mwewaaniramu bajjajjaffe baabifiirira. Kyokka wano mu Africa tewaliwo olunaku olujjukirwa ekyo nti oba tujjukire bajjajjaffe abaafiiririra ekyo. Wabula ffe saawa yonna tusigala tugamba nti omuzungu ajje wano, omuzungu ajje wano, ajje wano alwane. Naye kiki kye tweyitira tuyita sitaani obanga abuuka mu mazzi agookya n'ogwa mu lyanda erya Kooro, liba lyokya n'okusinga ekintu ky'osuubira. Okay, Matayo tuyanze nnyo tuyanzeeke. Era olunaku olw'eggulo banaatusaasira ababadde ku live nti video eyo teyasobodde gendayo, naye olunaku lw'eggulo era wabadde osaasidde ku bantu bambi abafiiriddwa obulamu bwabwe mu kabenje akabadde wakati w'eyo drone n'eri basi ya Link ebisajja emiti ng'abasinga obungi abafudde babadde mu taxi eyo ya drone. Abula ate dereva ye bambi ejjo ku mawulire agafulumya ate ejjo dereva ye teyabaddemu abo ababadde bafudde. Naddala dereva yabadde owa drone. Ndowooza awo era oba otandikira naawe kubanga emabegako eri era ali waŋŋambako ejyongera nadde mbategeezezza bano ababaddeko naddala ku live. Wali waŋŋambako nti waliwo akabinje ka baasi akajja mu maaso oba twabadde mu mwezi gwa January oba awo nga twakava mu Christmas. Ekisooka mu byonna tusooka kusaasirako abantu abo abafiiridde obulamu bwabwe. Wabula nze ekintu kye nazudde, omanyi wano waliwo pasita gwe baali bagenda okutta, aba yali agenda okufa mu DSM gwe walanga. Naye bwe nagenda nensobola okukyusa dimension ye, ne bansekerera wano enkuba yali egenda kutta abantu bangi. Naye nze bwe najjawo enkuba at least eggwanga liri bulungi, tewakyali mivuyo. Naye abantu bo basigala nga bagamba twali tujagala. Neyo accident n'oyatuukidde okubeerawo motoka we zasimbulidde nabadde ndaba kuba navudde wano negenda ku mazzi. Naye abantu abafudde ate luguudo lwewaffe, ate jjukira abafudde beewaffe. Okitegeera ekintu ekyo kiraba. So nze kye nazudde mu byonna ngenda kukola omulimu gwe nalayirira Misiri, kukyusa future, kukola buvunaanyizibwa bwange. Okyuse future okugeza oba toleese buzibu ate? Enkyusa gye ntuusaamu pita mu kye tuyita quantum leap. Neeyambisa time quantum leap. Bw'okwata
kati nze bwe mba ndaba ekintu naye nga biwanvu munabitegeera anyway tujja tambulirawo mpola kambawe ekyandibadde nga Quantum Lem kambatira ka video ako nti Quantum Lem obanga ayise mu timeline light years speed omusana kwe gutambulira guduka kilomita okuva waggulu kunsi guduka kilomita 483 buli 1 minute speed light jedukiramu kyebayita Quantum Lem oba kwegamba mweyita speed gyekozesa okutuuka wano saketi yaayo eri 43 dafure egenda 5 ne light years eyo etambula palawa eba etuuse ku nsi naye universe oba multiverse mweyita eyita mu solar system nga akawumbi karamba okuva ku njuba weeri okututuuka keno distance wetuli kwegamba etambula distance etasoboka nakolebwa kyombo kya alien okutuuka wano wawetuli okitegeera nti edduka nnyo naye mukatikitiki omusana guba gututuuseeko kati waliwo kyetuyita light years nti bwodduka ennyo otuuka n'otandika okushiftinga time zone yo oba otandika okupangulukuka seeruzizo nti bw'obeera ku booda empewo neekufuuwa nnyo otandika okuleeta amaziga naye bw'oba toli ku booda tegajja tomanyira gye gava wabula eno empewo buli woogezaako okufosinga leeya zino zigenda zikupushinga kati mu kupushinga empewo eyo oba empewo eyo eringa ebisenge bya leeya naye lwakuba nti tezirabibwa maaso leeya zino ziringa mukka naye tosobola gulabisa maaso naye buli mukka gulina kalinga katimba nti gulina kyegukola kati mweyo empewo buli wodduka ennyo oba ogiyita mubangagi kuba ekisenge kati mukugitomera mubanga abatomeregana bwodduka speed ey'ekika ekyowaggulu osobola okushiftinga buli kimu mwe muli okudda emabega kugamba bw'oddukira ku light years nga bano ba Spiderman oba be ba Spiderman otuuka ekiseera no shiftinga nodda mu timeline nodda emabega mu budde obw'emabega oba nodda mu maaso nosobola okudduka n'otuukagana ne speed yaayo eyaki eyeeyo gundi gy'ogamba of course kati ekyo ekintu kyekyaliwo ng'omwezi tegunajja kubanga ne CIA bwemala okubba Stargate mu 1920 physics we basooka okugezesereza ebyabwe ngenda kutereyo ka video ku YouTube okarabe nkurage Stargate bwefaananamu wano katono nnyo nti we baatuukira okugikolera abazungu babadde bagezaako okugigezesa eri bweti kati akakantu kena kuteeramu akawakati akakawayo lubanga olutaatata ekulietingawo kyoyinza okuyita nga poto kwegamba guba mulyango naye nga gulinga kwegamba kambatereyo ka video kano twerabireko kakwatiddwa NASA enyonyi yabuze naye tebajogeddeko yabuze mweno wiiki era eyabasaabaze kakwatiddwa NASA naye NASA yakakwese lwakuba nti mu NASA tulinayo abantu era abatugirayo information naye kankutereyo nkurage kyoyinza okuyita timeline ezaaliwo oba ba aliens bali mu kukozesa kati then kana akalala nkutereyo nkurage akakozesebwanga mu biseera by'Abamisiri nga baweereza sigino eri nga basinzira Misiri ne mu Antarctica wano nateekawo 369 naye waliwo code eziriwo wano ndowooza abasinga obungi muziraba nti bw'otunuulira code zino bino ebigambo ebiri mu rumoowe zino coordinates zino kati wano nenteekako 118 301 323 kugamba code ezo zinateekako zimensioninga okuba nti lwaki naziteekako nti zino zibanga miso eza nuclear
miso oba bomu zino ze hypersonic abasinga baraba nga mizairo zisituka naye olaba wano wansi wano waliwo kodi oba waliwo enamba nti nuclear bwebanga America agikuba okuva mu America asooka kukalculatinga empewo speed kwelina okuddukira ango mwelina okuyita n'ebintu ebirala kati bw'ata balance nga timeline eyo ba kodi zino emusumbuwa ayinza ogikuba e Uganda empewo n'egiwugura n'egenda nga Mozambique okitegeera kati nezino time travel zabeeranga mu kodi nga bw'oginyiga kodi onyigamu n'onyiga nga 310 nodda mu 118 nga mukatikitiki osobola ofubutukira China mukatikitiki ng'okiyiseemu kasita olinyamu ekigere n'ofubutukira China London Bungereza gundi America kugamba yeyalinga shift time travel naye ffe gye twalina edda oba banunake ze bakozesanga bo bakubanga ntoli kiri kye bakuzanyira mu firimu ya Thanos ng'akuba bukubi ntoli ng'abulawo Thanos beffe bebanunaki beffe nebino bi bracelet bali baraga amaanyi agabula ge tulina okunona ag'obuyinja kati nga bw'okuba olutoli mu Africa twakubanga entoli ng'obulawo olw'amaanyi ge twabeeranga nago okuva ku njuba ey'okubiri nga tetuli balogo buli muntu yatondebwa ng'alina amaanyi naye kati bwe gaggalirwa amaanyi ndowooza kati tuli mu kulowooza amaanyi gadda kati ndowooza mu ssente amaanyi tugalagira mu ssente alina ssente yaba n'amaanyi naye abazungu bazenga bakola buli kimu kati ebintu bino bwe mba nkozesa timeline ey'obudde bansobola okukyusa ekintu kyonna ekitanaba kutuukako kubanga future bwe begenda okwesetinga egenda otuuka nga ekintu ekyandibaddewo kikolebwa nga kimaze okwekyusa oba kitegeera kati ne kiyambako okubanga nti mu kwekyusa kuno kibirulinga nti omuntu ne bwaba abadde wakufa kati n'alifreshing oba n'enkiyimiriza ebiseera biri kati mpuguramu nti omuntu yene yandibadde agenda okulinnya baasi at least nsobola omwerabiza essimu nadda waka ekyo kye bayita empewo naye wano ab'empewo bo bagamba abatazimanyi bagamba empewo zakusiranya empewo abo bandibadde nga bamalayika baffe abachwezi kati agamaanyi genkozesa naye wano abatakitegeera bagamba nti empewo zisiranya empewo zavuwaza empewo zikadya abantu empewo zimala abantu tizisaddaaka empewo tezisaddaakangako gemaanyi agatutambulirako agandibadde gatwambala netufuna amaanyi gaffe naye waliwo le oba waliwo amaanyi gundi eno omwezi agatuganya buli muntu teri muntu atalina mpewo teri muntu atatuukiridde oba nti Katonda yamutonda nga talina busobozi oba kyetuyite omugaso kati nezuula ntya ekyokwezuula ekyo bintu bingi naye bitono ate tewali bulombolombo bwanjawulo aye obulombolombo ebintu ebikyasinza otulemesa kusinza bitali byaffe ne bandibadde bamalayika ne booba gwe ne baba musirikale teri musirikale asobola kukuuma munansi oba mugwira n'aleka munansi kisoboka gwe tunulira ebiri mu America abagwira babakuba amasasi naye singa biri wano e Uganda nga kati abano oboto wandi bataasizza abantu abasinga obungi ebintu ebimu nga bwe mbanyonyodde mbiraba nga nsobola bikyusa naye n'obireka wabula waliwo ebijja nga tebisoboka kukyusa nga kyo kirina okuyita kirina okubaawo nga kirina okubaawo nkufunye kwegamba eriyo ebintu future eno ne life y'ensi nze nagenda okitunulira Katonda ngeri gye yakuliyetingamu ensi ne gavumenti bwefaanana nti ebintu ebimu bwe kijja nga nsobola okikyusa nkikyusa nze ndinga detective omunoonyereza omusirikale bw'akeera n'anoonyereza omusango nga omuntu yabba
nga asaanidde okuvunaanibwa amuvunaana. Bw'anoonyereza omusango pulezidenti n'agamba nti oyo mumusonyiwe detective aba takyasaayo ki nnyo maanyi kikoma tekyali kunoonyereza okunoonyereza kukomye. Kati waliwo abantu mu bulamu bwaffe nga wooyambira omuntu wogenda okusiraanira naye olwokuba nti abantu nze kyembasingako nti temumanya okumuyamba mu ngeri ki oyinza okukeera n'olaba omuntu asiraanye n'ogamba bambe kamuyambe nga woomuyambira oluusi omuntu oyo yabba oba yatta Katonda n'amupanishinga kati ng'ate bwe n'omuyamba accident okugulu ne kumenyeka gwe buli w'omuyamba obanga amugye mukomera oba nfuna nkufunye. so okuyamba kulungi kuyamba kubi okuyamba kulungi naye mu kuyamba okwo 100% ze nagenda okukola research za mirundi 2 nenkizuula nti Katonda yasinga emisango ate yasinga okusonyiwa nga ffe tuvunaana Katonda then nenkizuula nti okuyamba percentage ekyasinze okuba ennyingi kwe kukyasinze okuleetera abantu ebizibu ate abantu abatayamba be bakyasinze obutaba na bizibu biri awo. bwe nyamba nsobola ofuna emisango of course kati gavumenti bwe beeyiga omutemu oba omutuju n'omuyamba n'omusuza nga tomanyi tebakukute babatwala mwenna naye wano bayibuli esigala ekulaga ekyo kibi yamba kyokka ate bw'ofuna ekizibu bayibuli omulokole agamba ekibi tasobola kujja n'akugjayo oba n'akukyalira onfuna nkulaba nti okuyamba kuno yesebo Katonda yatuteerawo nga bwe tubanga bakuyamba va wano ogende ejjinja va wano ogende eggulu yamba omuntu atakumanyi awo bikola kati wenyamba ne bw'oyamba omuntu n'omutomera butomezi ne bwekigaana kye kiza bakafa eri awo kubanga nyinza obanga ndi mu baasi ndaba omwana ng'atudde wali nga bambi kankweyo ekyebiri neninya neŋŋenda oba yabadde mubbi nze tebinkwatako. bwe nyamba nfunamu ki waliwo batugamba nti kati ng'okugaba ssente nti bwengaba nfuna. Nagenda okunoonyereza naddala wano abatugamba nti tuyambe tuweeyo amataka getuwadde abakatuliki bazimbako amalwaliro amalwaliro agasinga mu Uganda ga bakatuliki bo bakola ssente kyokka bwe tulwala tuddukira waabo netusasula era kyekiri gye nabadde ngamba nti nze nganze bwe nkeera nengula ettaka nendaba nga liri ku kkubo nga gavumenti eyagala dizimbako gavumenti mbaweera bwereere kubanga liba lijayisaawo abantu bangi naye ogenda noli wa chachi yo nekola mu ssente ne basibawo n'ebikomera ne bakola buli kimu bw'olowooza wano singa babala ababbi abasinga mu Uganda obubbi baliwo abasooka simanyi mbadde ngenda bagamba ojja kusanga banaddiini be bakwata kisooka era mu boonoonyi abanaddiini era be basooka kangambe kino abantu abamanyi nnyo ebiseera ebisinga bye batera okwonoona balisaaca si be bavumbula endwadde ekyokubiri ate ne bavumbula n'eddagala bakole olowooza bazadde baffe abali mu byalo agenda kwonoonerawa agenda kwambala bubi nti amalajje bw'amala okwambala obubi agenda akuula omuntu olwo yabeera mu nnimiro ye bw'amala okulima kuvaayo kufumba kulabirira bisolo bye nakulya kwebaka okitegeera so ebintu ebimu nze ngenda kubanga nkola omulimu gwange gwe nnina okukola wenda bakyensobola okyusa nga nkikyuse kinemye ng'okitaba tewali buzibu toyanziza nnyo tweyanzeege yenna akyali naffe naye nga ne sunscreen waffe bona atuuse wabadde oŋŋambye nti bagenda mutuusaako olunaku olwaleero sobodde okufunayo ka surprise waliwo omukyala bamuyita peace mukyala omulanga gwe twakubiye werukunjiri engeri abaana gye badda ku masomero ye asobodde bwati atuleetere kati olaba bino bannayuganda singa nze emirimu gye oba ebintu bye mbanyonyoddeko ne mubitegeera nze singa munsasulamu bino nenabagala kati nange ninga Pleiadian peace wewa peace mukyala werukunjiri era mukyala mulwanyirizi w'abannayuganda kangambe bwenti nga ggwe oye ja
yakute miliyoni 5 n'atugulira sunscreen box mpitirivu. Sunscreen zino bebizigo by'abaana bulijjo betubagamba. Era omukyalo ono yatutaasiza nnyo kubanga tubadde byatuweddeko. Oli ajja kwebuuza miliyoni 5 ogambe mmeka? Miliyoni 5. Akantu kano ka mitwalo 10. Oli ajja kugamba kano konna piisi emu bweti. Eyo tube emu. Gino mitwalo 10. Gino mitwalo 10. Ne gino 10. Ne gino 10. Yakute miliyoni 5 n'atugulira box namba. Eya buno. So buno buntu tulina obuntu nga 15. So omukyala yasitudde n'agamba Matayo, nze ndi eno Rukunjiri ali mu bana oba tugaggawale bonna bagaggawale. Era agulidde abantu bangi ye Rukunjiri ebintu biyitirivu. Yangambe nti nze ndudde nga nkulaba omulimu gw'okola. Era nange nga ngwegomba nnyo naye nze eno benkwasaganya basibeeru. Naye ayamba abaana abanakunaku. N'agamba nti nze abatalina bulungi kanguleyo sunscreen mukuleetere. Era abadde ayagala kumpa ssente ne mugamba gulamu ebizigo bimpi. Ate ayagala awoleze ssente obyegulire. Ne mugamba gwe bigule obimpe. Era essaawa yo n'ajja kujja tukyalireko bino byetwetaaga. Bino ebintu bibiri byetwetaaga wano. Ekisooka rent, ekirala ebizigo bino. Ebizigo bino kubanga nze obusente bwe ntera okufuna bwe nkozesaako okugulira abaana ebyokulya, emmere, okugula ebyalaani. Waliyo n'abaze nga batudonetingamukko. Naye omukyalo ono yatuyiriddewo omubiri okukwata miliyoni 5 n'atugulira bino. Bannayuganda abasinga obungi bino byabalema. Weewaawo waliwo abatuyambye naye bano bapikerere mwabagenda okukwata ssente muzonoonere mu Valentine nga mulina zi business. Otugulire sunscreen. Oba oliawo emikisa gye tunaabasabira oba essaara ejja kuyambako bizinesi zammwe okukula. Tetwagala bino abaana abeeru nabo bagende ku masomero nga sikini zaabwe n'abakulu bonna nga balabika bulungi. Era sunscreen ono ogambye tube emu ya mitwalo 10. Tube emu ya mitwalo 10. Era ne UV 60. Eno yesinga okuba ennungi. Kati eyo 60 n'abaana baba bagyesiiga. Omwana omuto oba omuntu omukulu zikola ku lususu okubanga omusana tegubookya. Era bapuriediani ndowooza olaba wano baateekawo n'akabonero k'omusana. Bapuriediani nagamba nti America ba Trump buli we bawamba abaana babakozesa mu ngeri ya kubajja mu maziga. Then ne bawa America technology n'ebintu ebirala. Bafeedinga ku maziga na ku bwana buto. So CIA yabumbamu omutwalo okuba nti kye yali eyagala neweereza abapuriediani ne basobola okukola emirimu gye beetaaga. Nange engeri gye mbabuulirako ebintu ebimu ebikusifu oba oliawo ababiyizeemu nze omusaala gwange musasulangamu bwe muti. N'obugula tube emu ndowooza ne bwebeemu nayo tujyaniriza. Mumusasulanga bwe muti gwe guno omusaala gwenjagala teri kirala. Era ngenda kwogeramuko ne gavumenti kubanga njagala kufunayoko ku appointment y'abanene. Olumu twali tukolako interview ebiseera biri eri ndowooza wagabira Christmas packages ezo kubanga amawulire agamu nagalabako ku TVs ez'enjawulo. Abaana abo nga bo kye basaba naddala kye basaba abakulu ebintu bino babiggyeko omusolo. Pakati eno tube emu ya mitwalo 10 naye ng'ate nze ndaba biringa ebino ebyaffe ebya bulijjo. Kiki ekiba kigiseeze nnyo bwe batyo? Mitwalo 10 ate bo tebalina busobozi obwo. Andi kati ebiseera ebisinga obungi the government zonna buli weziraba nga wezifunira weziteeka essira. So ngenda kwogerako n'abamu ku bakulu nabadde njagala ku almost kano kapakagi ngenda katereka ngene nsisinkane mu CDF mugambe waayo tutaase ebintu bino mubijjeko omusolo
bannayuganda abeeru beeyagale babeere ng'abatanzania. Tanzania bali bulungi babijjako omusolo. So wano fe abasigadde era ngenda kunoonyayo omunene njogere naye munyonyole bbeeyi gye birimu n'engeri gye bikosaamu abeeru. So tweyanziza nnyo nkyala peace ow'erukunjiri. webale nnyo. So ebintu bino mubulabanga obutono naye bwa bbeeyi naye bulina omugaso munene ku bulamu bw'abeeru. So bannayuganda mwenna musobola otudonatinga n'ebintu bino. Ezo donation zetwetaaga. Kati nze ng'omuddugavu wenkyesiiga hamba ntya tegira na buzibu. tekiba na buzibu. Ne ba Andromeda nga bano omukyala wa Trump besiiga zino sunscreen tezibookya nnyo. Omusana obutabookya nnyo kyekino ekizigo kye bakozesa. So ebizigo bituuse awo tuli basanyufu nnyo 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 ddala. Kale no abantu abasinga obungi agenda kugula emmotoka ya bukadde 10 ateeke ku Valentine. Bamukyawe omwezi n'okutuwayo akantu kano kiba kizibu. Anyway okuyamba tekibaako sibukake era tekubaako okusaba muntu nti kyateeka olina okutuyamba ffe tetuli balokole temuleeta kimu kya 10 naye gwe wenanga wandiwulidde weetaaga kutuwa ku sunscreen osobola otuwa ate manya nti byotuwa ababyetaaga bangi ate bali mu bwetaavu ate nga tebalina busobozi bo bange kubwetuusaako. Mwaimateo njagala kube nga nkwerekereza otogende mu mirimu gya bakama baffe. Producer ndaze kino kiwabadde owandiise wano eno nze no mbadde nkutwala Zimbabwe nga tumaliriza naye ate kino kyewawandiise oba ekisooka mu byonna bannayuganda omanyi ebintu ebisinga obungi ebyomugaso tubibuusa amaaso ne tudda ate wano mu bya politics ebitatugasa. Naye ekisooka mu byonna mulaba ekyo ekirwadde kyentadde emabega kino kirwadde kansooke mbateerewo video jo nabadde ndaba video ya Trump. Abasinga obungi mwena mwagirabye nkakasa ndi sure Trump we yaeditinze n'agamba era ne mu America saawa zino bali mu kwekalakasa naye abantu abasinga obungi temukimanyi. naye yagieditinze mu Matayo. Trump ye yagyekoledde n'agifulumya n'ateekako Obama ne Michelle Obama n'ateekako n'agamba nti abaddugavu bonna baava mu nkima baava mu katundu. Naye nga bwe nze nga mbagamba nti kirabika ndinamu endali. Kwata kompyuta yo, kwata essimu yo oteekemu ekigambo ekirwadde kino. Okiraba kino? Nkiraba. Ojja kwesanga nga ekirwadde kino mu abaana abasinga obungi mu bazungu bazaalibwa nga bonna balinga bisoro. Bazaalibwa nga balina ebyoya ku mubiri. Bazaalibwa nga balina nkima. Naye weekenenya ekirwadde kino okumala almost ng'omwezi kola research bw'onoosangamu Omufirika ng'ayina obulwadde bufaanagana kuba buti nja kuwa emitwalo 10 bw'onoosangamu Omufirika nga mu bantu abaali omanyi wano nze nagamba wano omuzungu bw'ajjawo n'alaba abaana bali kubo 2 3 ebifaananyi abikuba n'abidusizaawo ewaabwe n'alaga Uganda mbi, Uganda bafuga bubi, Uganda biki Africa. Naye ate mu America waliyo ba masikini 1,602,000 abasinga ne population ya Uganda nga ba masikini ba America. Naye ate ffe ewaffe 1,602,000 ez'aba masikini ku population y'aba America bali obukadde 345. Naye 1,602,000 bamasikini babundabunda tebalina wakubeera, tebalina wakubeera, tebalina na kyakulya. Kyokka America ekyasinze yensi esinga ssente mu nsi yonna. Bino batteerawo mu mawulire byonna katemba naye yensi esinga ssente mu nsi yonna. So America engeri gyaswazaswaza abantu Abafirika gyabatyobodde mukebere ekyo ekirwadde bwe mulisangamu omuddugavu yenna bwe mulikakasa nti abaddugavu twava mu nkima. Nabadde wano nendaba Dokita Omumerika yakola video mu gyensanvu ne bagikweka. Video eno kanji bateereyo nga Dokita ye mwennyini Omumerika ng'abanyonyola
abazungu wawe baava nabagamba Zeus ye yadesigninga abantu abo n'abajja mu mbizi n'akozesa enkima n'akozesa embwa. Omuzungu ku mbwa asobola n'okuyimiriza train embwa n'esara. Omuzungu ku nkima bwote embwa mu America bakusiba n'okusinga omuntu. Twabeerangawo ne tuwulira nti Salman Khan Salman Khan omuzanyi w'ebiyindi anti ye Sulaiman Khan Sulaiman Khan oyo omuzanyi w'ebiyindi nti batugamba 2011 nti bamusiba mbu yali ase embarasi. Owulira nti ne bamusiba okuta embarasi kati olwo singa yata omuntu abantu bangi basse tebamusiba naye olw'okutta ekisolo bamusiba. So ebisolo mu bazungu byatunzi kubanga byebivamu genetically eyabali. Omuzungu buli munauganda yenna ng'oliraanye omuzungu bw'otunuulira olusu lw'omuzungu ngeri gyawunyamu n'omutima gw'alina gwa bisolo nti lwansonga nti Zeus engeri gye yabagattagatta basooka kumeruka byoya ice oba weather eyeeri wona waliyo baddugavu ye yabaleetera okukyuka. Abasooka okubeerawo baali mu Red Indian. Red Indian teyasooka mu America. Omumerika yava mu Mungereza. Yava mu musaayi omungereza era n'omungereza olumostere yava mu Greece n'omu Romani nga bwegase n'omu France ne muvaamu kopi y'Omungereza. Omungereza n'avaamu n'adda mu America. Okitegeera? So bw'otunuulira essaawa ya leero aba Red Indian Zeus be yakola teyabakolako. Aba Red Indian bonna be baali abaddugavu abaasookera ddala. Naye omuzungu yajja ng'awamba Red Indian yonna n'agisitookinga mu America. Naye nga abazungu bo bennyini bannassaayansi babadde beeyogerera Zeus engeri gya kuleetingamu ebitonde bino. Then bw'otunuulira ka vidiyo ka Trump ke yakoze ku Obama n'otunula ne munnassaayansi ebigambo byabadde ayogera ansangirekedde gwe. Naye tunuulira ekirwadde kino okinoonyerezeeko olabe oba waliwo omufiriki yali azaddeko omwana afaanana bwati. Singa yali mufiriki singa baatuvumirira dda nti ffe abava mu nkima naye tekibangawo. Ebisinga byonna biva mu Bulaaya. Abaana abo bonna bazungu. Kwegamba ebyabwe bye batusiiga ebyabwe batusiiga naye ate ffe ebyaffe babitwala. Ebirungi ne babyeteekako ebibi ne babisukasukira. Valentine egenda okozebwa wano gwerinda oba owulira mu America bagyesunga tebiri nayo. Bagivaako dabbo kati yogasi abamukuza wano tulina babikira maali baleme okulaga ebyokulwanyisa bye batuuseeko. Mutunule ekyaki eziri mu Bulaaya bannaabwe zijjudde ba Black Madonna. Ebyafaayo biri mu nsi baze nga batulaga Roma entalo zerwanya obwakabaka bwe Roma obwa Amerika obwa Greece obwa Bungereza. Naye mwali muwuliddeko omukyala gwe bayita Amin Renas eyali mu bwakabaka bwa Kushi wane Sudaani. Era tumuwulirako tayogerwangako. Yakuba Abaroma yalina mukyala nno yarwana natta Abaroma abaali bawera ne bamwegayirira beegatte ne mu history bamugyamu. Tebaagala balabisa yazimba ne pyramid ezaali awo. Mwali muwuliddeko Abakolombo abaali batwala Congo area ya Congo yonna. Munange history w'abaddugavu gyali muyitirivu. Ebika bya Buganda nze nali njagala batandika okusomesa abaana almost ngenda creatingawo ndowooza project evumbura ebyabajjajjaffe kingdom ezaaliwo ensajja baatulekerawo egi ey'amasamusa era naye ne bamuwa limit mbu ye mugaga yali asinga ssente mu nsi yonna naye bakulaga balimitinze Elon Musk ne bamulinyisa waggulu mbu ali mu biliyoni 8.5 kati eza dola mbu agenda kufuuka triliyoniya. Baminire naso bamanyi sibamanyi bawulira ku ggwe. Bali abakyala be baalwana okulaba nti Africa ebaawo. Baali bagagga. Baali abakyala baatandikira sente na buli kimu. Tekinologi ennyonyi zaasookera ddala zonna zaatandikira eyo. Naye abazungu olwazitwala oluzikomyawo wano nga batulaga nti omuzungu ye yabikola. Ndowooza tuba tutandikira olunaku lw'enkya. Nja kunyonyola. Oteyanziza nnyo tusaba basiibule ndowooza.
ngamba siibula nyongero bajukuza nti amawulire agaliwo waliwo omuchina omulala minisita omulala eyawonya akarabba yegayiridde Jinping yali enguzi ya miliyoni 19 eza dola. Jinping yaragidde bamuteeke karabba naye neyegayirira ennyo ne bamusiba bulamu bwe bwonna paka lwalifa. So omuchina oyo bamaze dde omusalira ali mukomera abatakimanyiiko mujja kinoonyerezaako. Ekyokulala mu Zimbabwe wali abasajja babiri baali babisiyaga ne beegatta ne beewasa. Gavumenti ye Zimbabwe neeragira negamba nti mubasibire mu nyumba okumala omwaka bwe batafuna lubuto bateeke karabba. Saawa ya leero bali mukaaba barajana gavumenti okubasonyiwa tebali kiddira. Baliyo bbanga kigali. Babadde bakamalayo emyezi 6. Olubuto lugaanye. Anti bayagala okugoberera eby'abazungu. So bali mu miranga beegayirira gavumenti okubatuusaako ekyo. So engeri amateeka g'eri gye gakolamu ng'olowooza wano ewaffe kiki ekyandibadde kikolebwa. Naye tubasaba nti mukkiririze mu bintu byaffe ebya Africa, mulye emmere eyaffe ey'Ekifirika musobole okuba n'obulamu. Ebintu byetufulowinga eby'abazungu bintu bikyamu. Abafirika kambatereko ka vidiyo ako ak'abakyala bali abambadde gomesi kasobole okubawa ekyokulabirako. Omwana ayina ow'obuwala bw'oba mulungi ne bw'obeera mu gomesi ne bwe weesibye essanja oba essuubi nga lizimba obuyumba 6 era bakulaba osigala oli mulungi. Mbasiibudde mweraba era tukwatagane olunaku olulala naye tusiima sapooti zammwe omuli bino era tukyetaaga sapooti ndala. Mbatadde toyanze nnyo toyanzeege weebale nnyo weebalire ddala abadde naffe era atambulidde ddala naffe okuviira ddala we twatandikidde ng'era tukyayongera okubeetondera mu ngeri emu oba endala ejjo vidiyo abadde ku live mwagikebeddeko ku YouTube ate temwasobodde kugiraba mutusonyiwe naye nsuubira nti ebulaba ebiseera ebisinga tutera oteekawo awo nti for channel support mutuyambangako awo mu ngeri emu oba endala naye tujja kubeera bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala batukwatiddeko omukyala atukwatiddeko ku sunscreen w'abaana abadde ku ssomero wamu n'abakulu baneeno ababeera waneeno oba Matayo bavunaanyizibwako abo abeeru mumubayita bannamagoyo munnange ekitongole Matayo Foundation bekirabirira. Mwebale nnyo mwebalire ddala luli twafuna box ey'ebitabo peni n'amakalamu kati leero tufunye sunscreen bazitusuubiza jjo naye leero lwezituuse ku makya. Mwebale nnyo mwebalire ddala batukwatiddeko. Ojja tusanga Kasubi ku kizimbe Princess Complex ekkubeera erikirira Makerere wetusangibwa. Okulaba Matayo appointment eba ya $10,000 Monday paka olunaku lwa 6 tukola okuva ssaawa 2 paka ssaawa nga 11. Naye okulaba Matayo ojja kutuuka ku office ssaawa 2 wakati wa ssaawa 2 ne ssaawa 6 wajja ng'obudde obuyiseewo oyinza obutamusanga aba agenze kulaba ate ebyo byaba ajje mu bano ababa baasooseewo. Kankwerekereza amannya nze Vigestone M akumwatakomera mpeera. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.